nsooka okubuuza Electoral Commission erina obuvunanyizibwa ku kukubisa akalulu mu Uganda. Mr. Byabakama, bwe weetunulamu ogwanidde okutuula mu kifo ekyo ng'omusajja yaliko omulamuzi? Omusajja atya Katonda, omusajja ategeera. Osobola kubeera mu nsi ki nti musobola okuteekateeka akalulu nga kagenda kufaanana bwe katyo n'olangirira nti wagenda kubaawo akalulu mu kitundu ekimu ekya Uganda? Imagine. Kakati noddako bannabyabufuzi n'obaga nabo basobola okugenda mu kalulu akategekeddwa bwe katyo nti candidate lwamaliriza okwewandiisa bwe bamukulula ku kolasi, bwe bamala omukulula naye n'agenda ku kalulu ako era n'akawangula n'ajaganya. Kuba ono gwe bakuludde ateekateeka future ki? Ono amukulula ekigendererwa kye ki? Abantu bategeere Muwanga Kivumbi ne Betty Nambooze bakireke. Nti bamemba ba palamenti bano babaddewo, bamanyi ebibaddewo, ate basukkako okumanya obubi obwolekedde omwana w'omuntu naddala ow'olulimi lw'enjogera mu kaseera ke tukola ki? Naye olw'okuba nti bakikola mu bugenderevu nti beetaaga okwongera okuŋŋaanyaako entuumu z'emirambo nga bw'olaba obutuuti bw'ebisigala by'abantu obuli mu Luweero. Abantu ndowooza bannabyabufuzi abo kibasanyusa nga balaba abantu bakunkumuka nga munyeera oba ng'endiga ezisalibwa ku lunaku lwa Yidi. Kubanze nga bwe nkugambye mabega nti ye Nambooze tasobola kutegeera nti Byabakama teyategeka kalulu. Tasobola kutegeera nti ekyali ekawempe gwali muzannyo. Era tamanyi kiki kiyinza kukolebwa ebyo obutabeerawo. Lwaki oŋŋamba nti mu Buganda mwe muteekwa okubeera ebyobufuzi ebifaanana bwe bityo? Lwaki? Ate nga tebibeerawo, tebitandise ku luno. Bivudde mabega. Myaka giweredde ddala. Basemwogerere ebyo bye baazannya. Ne basemwogerere nabo babeeranga mu palamenti mu bifo ebyo Nambooze bye bakoze eki? Bibatuddemu. Era omulimu basemwogerere gwe bakola nga Nambooze ne Muwanga gwe baagala okukola olwaleero gwegwo ogw'obuwanga bwe Luweero. Bwe bwamala okugwa Semwogerere n'agenda mu gavumenti n'alya. Kati mu gavumenti mwe yaliiridde ne mutabani we mwe bamuweeredde obwaki obwa jjaaji. Naye ng'abaana b'abantu bazzukulu b'abantu basigala Luweero. Kinakwabye tukola ebintu ebyokwesiriwaza. Ebituufu tubireka ne tukola ebiki? Oli najja n'akugamba nti tuwangudde Museveni kuki? Nga yakuwa emmere gy'olya, yakujjanjaba. Ngera Museveni bw'aba taliiwo ofa. Kati wamuwangudde naki? Lwaki bannabyabufuzi ba Uganda beeyisanga embuzi ze banywesezza walagi?
Lwaki bannayuganda tweyisanga embuzi ze banyweseza walagi tetusobola kutegeera n'amakulu ga bintu nongamba nti president agenze mu campaign ba MOP bonna bagenze mu campaign naye nga bino bigenda maaso bakuwa ekyokwanukula era kibazze baanukula nti Mwai Museveni ayagala ebintu bino abitutamye ayagala tubizire tukole tutya naye tulina okulemerako tulina okupambana. Lwaki mulemerako yono lwaki yayagala obibatamya Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abatakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 58 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mu kutu gwa Uganda ey'enkya. abali ku mukutu mbaaniriza mwe bali kutugobera nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala ndine mukadde wange mu birungi y'omu ku badirector ba Busesebu nga bulijjo bwatutegeeza Busesebu atutegeeza ekola ku kunoonyereza ku bintu ebitali bimu n'egenda ebuziba nemaliriza nga etuleetedde alipoota n'okkuba tooki mu lugero wamu n'ekifaananyi oba okutusiigira olugero n'ekifaananyi ne tulyoka tutegeera ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe. Nate tugenda kwogera ku nsonga za byabufuzi ebyobukulembeze nga bwe bitambula. Tujja kutunulako ebyabadde mu Kawempe North kye bitegeeza ne mu maaso gye twolekera mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja kabindabinda. Bangi abaalumiziddwa bakyalina ebiwundu, abangi balina embale, abangi bawambiddwa nga bakyalina mu bifo ebitategeerekeka, abavubuka bangi nnyo, abasigadde n'ebisago, yes, abakubiddwa embooko, obutayawula oba obutasosolamu nti ono muwala oba ono mulenzi, bannaalumanya ne bassaalumanya,
emundu kwegamba yabadde etokota era ndowooza kituufu okugamba nti ekyabadde mu Kawempe North lyabadde eddwaniro tekwabadde kulonda. Kyandibanga bye bimu ku ebyo ebyaleetedde n'abalonzi okwesulubabba akalulu kano. Abalonzi abataaweze na mitwalo 3.5 ku egyo egitutegeezebwa egisoba mu 22 akakiiko k'ebyokulonda bwe katugamba. Bino byoleka ki mu ggwanga Uganda nga buli bwe twolekera kalulu oba bannayuganda okubeera nga beesalirawo okukyusa obukulembeze bakomekkereza basigazza Mbale, Biwundu, Musaayi kuyiika abamu kubuzibwawo. Bino bitwoleka ki mu kyasa kino n'obukulembeze obwatutegeeza nti bwagenda mu nsiko okulwanyisa ebikolwa bwe biti. Ate era ebintu bino tulina okwongera okubitegeera lwaki biri wano mu ggwanga Buganda. Lwaki okuyiwa omusaayi tekuli Lwakitula, tekuli Mbarara, tekuli Mbale, tekuli Busoga ne Busoga olumu by elections ezibaddeyo bibaddewo, tekubadde mu bitundu bya ggwanga oba regions ndala. Lwaki biri wano? Mukadde wange mu birungi ki alabye obukulembeze obutali bumu era ajja kunkubira ekifaananyi n'okunsiigira olugero antegeeza ebigambo ebyo kye bitegeeza ebikolwa bye twalabye ebyeyolekedde mu kalulu ka bonna ak'okujjuza ekifo ekyali Muhammad Ssegirinnya bitegeeza ki era bitutwala wa era lwaki byabaddewo mu kaseera ako kennyini. Mukadde wange nkwaniriza kansubire obulamu bulungi nsaba nnamusize kuba tulaba ku mukutu gwa Uganda ey'enkya bwe tutyo twolekere ekyatuleese olwaleero. Nsooka okubeebaza olw'okujja ne mutuwa akaseera kano tunyumyemu, naye mu byonna nsooka okwebaza Mukama Katonda atukuumye n'atwakiza akasana ne tusobola okuba nga tukyali mu abo abaddu be abamuweereza. Era njagala okumwebaza okutufuula abaweereza wamu naye mu mulembe guno. N'olwekyo mwebaza nti agulumizibwe. Nzizaako okulamusa abalabi b'omukutu gwa Uganda ey'enkya yonna gye muli. Tututa akaseera nga tetuwuliziganya. Mbaddeko Safari nga natambulamu. Wabadde Kumasi twabeerawoko naye ne tugendako ne Morocco. Nga waliwo bye twali twetaaga okutunuulira. Naye Mukama wa kisa kati nakomyewo. Weewaawo nga we mwabeereddemu bino byoyogeddeko eby'obululu gye wabadde wadde obirengere Morocco eyo tubadde tugoberera bigoberere. Naye era ku gulawundi tulinako ba correspondent esebo. N'olwekyo njagala okutumira ku bakozi bannanga ba Busesebu mbasaba emirimu mwongero gikwasa amaanyi. Omukama Katonda atuwa mukisa. Si kulwisa eyo era kankukuliseeyo mu butongole mu kutalaga kw'obaddemu okubeera ng'okola emirimu gya Busesebu. Ebyeyolekedde mu kalulu ka Kawempe North ekisookera ddala wabadde obisuubira, wabadde obigoberera byakubye enkyukwe, olina okwesikamu kwe walabye oba kwe wakoze oba byakulese nga tolina kyeweewuunyiza yadde okutyamu, wabadde obisuubira? Ebyabadde Kawempe nabadde mbisuubira lwa nsonga emu. Twayogerako ndowooza emabega eri nga twakatandika okukola pulogulaamu zaffe naawe, ne nkugamba nti eggwanga Uganda lyazimbirwa ku musingi mukyamu. Kakati ekintu kye mwakolera ku musingi omukyamu tekirina lunaku lw'okisuubira kuvaamu kintu kya mugaso oba kintu kya magezi. Oba okulaba ensobi ekoleddwa n'ogamba nti eyo, oba ekikoleddwa n'ogamba nti ekyo kikoleddwa mu nsobi. Kuba abantu bennyini
bamanyi nti nno batambulira mu bulimba, batambulira mu kwebuza amagezi, batambulira mu bukuusa. Okay. Esebo. So wabadde obisuubira tebyakutte by surprise. Okay. Esebo. Olw'ensonga enzo nti abantu ababitambuliramu oba byobufuzi bye tulimu bya bukuusa bya bantu kwebuza amagezi bya bulimba. Bannansi bannakawempe babadde ebyo ebisatu byeyogedde ku babadde babimanyi nti ebyobufuzi bye bagendamu oba n'ebyakalu bye bagendamu bya bulimba, bya bukuusa, bya kwebuza amagezi. Era ndowooza kye kimu ekyalaza abantu kye bayagadde okubalaga nti ebintu bino bya kutumalira budde. Balinga abategedde bannabyabufuzi naddala ba Uganda engeri gye beeyisaamu. Omuwendo gw'abantu bano ogwalonze abatono ddala kikwoleka nti bandibanga bategedde ebintu biri ebisatu nti ebyobufuzi bya bulimba, bya bukuusa, bya kwebuza amagezi. Yes. Okay. Kikusanyula ekyo nti byozooyogera byandibanga bituukira ku bantu kati abategedde. Abantu baffe balina kwagamba eggwanga lino nga bwe nkugambye nti gy'abantu kwebuza amagezi. Temusobola kubeera na ggwanga kiyitibwa ggwanga nga temuliimu bakadde baamu. Bwe njogera ku bakadde njogera ku betwaliise bakabona. Bakabona mu lulimi luno olw'ennaku zino betuyinza okuyita bannaddiini. Abantu ababadde mu bukulembeze ne bawummula. Abantu abo baba bakadde. Tuyinza okugamba nti nga mu Isirayiri ebika bya Isirayiri 10 n'ebimeka 12 balina abakulu b'endyo za Isirayiri. Kati abo babeera bakadde. Abakadde abo babeera n'eddoboozi, babeera omubumbirano ogw'okunoonya obutebenkevu n'emirembe n'okukola obulungi ku lw'eggwanga lyabwe. So tewali kyogamba kakati olwaleero mu Uganda ebyo byonna tetubirina. Yes. Ku bantu bano ababulijjo mukadde wange tolina kyolaba kikusanyusa n'ogamba twogeredde katugeze kati emyaka 2 ku byobufuzi abantu bibategeeza daaki amaaso gaabwe gazibulukuse. Abantu bano ababulijjo bawanayinki abakuba akalungo gyeko bannaddiini baani bannabyabufuzi abalonzi bano olinamu essanyu eri ku Buganda n'ogamba ndooza bulijjo bye njogera bandibanga batandise okubiraba. Ne bwe babiraba ne bwe babanga bo balinga abategedde ne babeera victim w'abantu abakyamu be tulina. Nti ojja kusanga nga abantu b'e Kawempe tebaweereddwa mukisa kubuulira nsi mazima gateekeddwa kutambulirwako. Ojja kusanga nga abantu b'e Kawempe bafuuse erinnya lya nkata. Omutwe guginyiga nekye beetise kinyiga enki. Yes. Enkata. Kati mujja ne mubeera wakati mu bagiyita firing ki nga masasi gayitingana. Firing range. Firing range. Nga mwe muli wakati. Bano abakugamba nti nno bavuganya baagala obeere ku sayidi yaabwe. Ne bano be bagamba nti bavuganya nabo baagala obeere ku ki? Ku ludda lwabwe. Ate bonna bw'otokikola ekyo bakulabanga omulabe waabwe. Kati abantu b'e Kawempe abaabulijjo ekyo kyekizibu kye babadde nakyo. Babadde wakati mu buwambe obw'ebibinja ebibiri ekijja n'ekiriwo. Byonna byagala okufoosinga munnakawempe akole kye bakola ki? Kye baagala. Ekyokuleeta amagye oba ab'ebyokwerinda ab'ekikula kyonna kyabadde kyetaagisa.
anti otekwa kubuuza lwaki ebyokwerinda byazze lwaki ebyokwerinda byazze tugiyite kibandi wagoni kugoberera muwawo okubuukira ekigaali oba tugiyite stage kati ebyokwerinda ye yabadde stage y'abannabyabufuzi e Kawempe. Buli omu obwedda kwalinnya okugenda okulaga amaanyi ge. Obitegedde? Sinaba kutegeera. Olinga ategeeza nti ebyokwerinda oba okudeployinga buli wa security kyabadde kikolera enjuyi zombi. Yes. Ali mu buyinza n'agenda mu buyinza. N'agenda mu buyinza. Ali mu buyinza yabadde ayagala nnyo okumulisa agenda mu buyinza. Okumuteerawo amataala. Yes. Amataala nteno gy'olaga kyokya oba okumupromoting? Okumupromotinga. Okay. Yes. Naye ate kiringa ekitaakoledde ali mu buyinza. Era ali mu buyinza. Ali mu buyinza yafunyeemu ki? Ye yabadde omuwanguzi e Kawempe. Mwami Njuki. Ng'ate ali mu buyinza akaaba nti baamubbye. Ani akaaba? Aduumira ebyokwerinda. Wamuwuliddeko ng'akola statement eyo? Yawandiise. Era ne ku Lwokutaano baatuula mu kabondo k'ababaka b'e NRM saako ne SEC yatudde nga bagamba nti ebyabaddewo ne mu kiwandiiko kye yafulumizza nga yeemulugunya ye kennyini aduumira ebyokwerinda yeemulugunya ku JAT n'aba UPDF okubeera mu kalulu ako. Eyo tugiyita reverse psychology. Yafiiriddwa nti teyawezezza na bululu wadde obuwera aduumira aba avunaanyizibwa ku byokwerinda mu Uganda. Yabadde okudeployinga ebyokwerinda ng'ayagala buwanguzi buli. Obuwanguzi bw'oli? Obwo bwewalabye oba omuzannyo ogwo gwewalabye ku stage e Makerere. Muzannyo gwaggweredde ku stage e Makerere. Yes. Ye yabadde gye ekyo kiyabadde ayagala. Kye kyabadde kimukola ki? Enzigalawo yaagwo. Kye kyabadde kimukolera. Kye kimutwala mu kkooti ate nga nkugambye bino ebigambo bya ku Twitter reverse psychology. Era tebijja kubaayo. Mami Museveni yafuniddewa nga abantu baffa, abantu balumizibwa, abantu battibwa, abantu bawambibwa, babuzibwawo. Bye bimukolera mwafunira omwo. Ani? Museveni. Yaduumira amagye, yaduumira poliisi, yaduumira buli security agency mu ggwanga. Era singa yadde tabyagala ebyo tebyali baddewo. Abifunamu ki? Buwanguzi. Obuliwa. Kuba wano obuwanguzi bwe twandisuubidde oba omuntu bwe yandigambye nti abwetaaga. President Museveni olunaku lwakubiri yajja e Kawempe n'akulaga nti enkuyanja y'abantu ezze okumwaniriza. Emabegako baatulaga nti register zaabwe mu Kawempe North ziragira ddala nti be basinga abawagizi, abagoberezi era n'abalonzi babalina era basuubira kuba ekyamuleeta mu kalulu ako ku buwanguzi kuyingiza muwala wa Kigongo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ekirala obuwanguzi abantu ababiraba mu ngeri eyaabwe nga baga nti ayagala okuzza emitima gy'abalonzi mu Buganda ne Buganda okubaako kyagikwakulako in terms of obululu. Siraba we yawangulidde ebyo byonna. Azisaki nze njagala twogere mu nnyinnyonnyola etegeerekeka. Omuntu aliwo olwaliro bagenda okujja
gyalitegeera nti ensi eno yalimu abantu abategeevu. Kawempe tewabadde kulonda oba tewabadde bya bululu. Nzikanya naawe. Yes, nzikanya naawe. Lyabadde eddwaniro, nzikanya naawe. N'eddwaniro liyinza okubasibwa ekiri. Mu Luganda eri ekigambo ekiyitibwa ettemulo. Kawempe babadde bakwata firimu. Ngani director wa firimu eyo? Bangi. Erinnya lya firimu lyabadde kimwami Njuki. Babajja bikubuulira gye tujje bujja. Lwaki ogamba badde bakwata firimu? Anti tuddeyo ku kyotandikiddeko nti Kawempe wabaddeyo okukola ki? Okulonda. Singa tukeera ku makya ne tugamba nti Namboole wagenda kubaayo omupiira. Ani avunaanyizibwa ku mupiira? Katugeze wano mu Uganda. Mu Uganda Federation of Football Association, FUFA. Ne Ministry y'ebyemizannyo. Ne Minister w'ebyemizannyo. Yes, there's a bodies, the National Council of Sports. Ne mugenda ne muleeta tiimu ezigenda okuzannya mu kisaawe. Naye singa President wa FUFA Engineer Moses Magogo amaliriza okuteekateeka n'alangirira n'olunaku emipiira egyo wegigenda okukola ki? Okubaawo. N'okeera ku makya tiimu n'etuuka mu kisaawe n'esanga nga waliwo tiimu gyegenda okusamba nayo erimu agalangaatira g'agasajja gakuta emyamba emyogi gakuta embuukuuli. Buli asala ne bamukuba omuggo ne bamutema omukono ne gutiriika omusaayi. Kakati liifuli najja n'aŋŋamba akapiira kawedde. Era eno tiimu yekakoze eki? Ab'embuukuuli bawangudde. Bano abatemeddwa. Ng'olya ekyenyi bakitemye, omukono bagutemye, atulukuka omusaayi, esaati yonna ejonjo badde omusaayi. Nga yawangudde. Kati n'oŋŋamba nti omupiira gwaffe guwedde buki? Bulungi nnyo. Bulungi. N'alipoota n'ogikola. Era bano abatiriika omusaayi ne beesiba ebisenso ne bazina olw'obuki? Olaba nga kikola common sense? Wow. Tugenze mu kisaawe Namboole. Yes. Tugenda kusamba eggwanga oba ttiimu endala. Yes. Magogo baani bonna abitongole ebivunaanyizibwa ku byemizannyo ba ku mupiira ne biyingirawo ne biteekateeka bulungi. Yes. Ne bakwata omukomonzi w'effirimbi oba eddenge n'ayingira mu kisaawe. Bali betusangayo nga balina amafumu ebijambiya balina emiggo, myamba emyoje, emiggo, ne batandika okulumba bano abazanyi ba sayidi eno. Ne okomekkereza eddakiika 9 lefali n'agamba omupiira gwedde bulungi nnyo. Eno yewangudde. Era bano abalina omusaayi abalemadde bawangudde. Mulimu n'abamu abafudde bawanguzi. Gwe ng'olina common sense ng'otegeera ekyo kiyita ki? Ntiwadi wakapiira? Nti tubadde mu kisaawe? Kakati nze nga sinnagenda ku byabadde Kawempe nsooka okubuuza Electoral Commission erina obuvunaanyizibwa ku kukubisa akalulu mu Uganda. Mr. Byabakama, bwe weetunulamu ogwanidde okutuula mu kifo ekyo ng'omusajja yaliko omulamuzi? Omusajja atya Katonda, omusajja ategeera. Osobola kubeera mu nsi ki nti musobola okuteekateeka akalulu nga kagenda kufaanana bwe katyo n'olangirira nti wagenda kubaawo akalulu mu kitundu ekimu ekya Uganda? Imagine. Kakati n'oddako bannabyabufuzi n'obaga nabo basobola okugenda mu kalulu akategekeddwa bwe katyo. Nti candidate lwamaliriza okwewandiisa bwe bamukulula ku kolasi, bwe bamala omukulula naye n'agenda ku kalulu ako era n'akawangula n'ajaganya. Kuba ono gwe bakuludde
ateekateeka future ki? Ono amukulula ekigendererwa kye ki? Nti omukulu w'ekisaawe eyateekateeka omuzannyo gw'ekawempe ettiimu olutuuka ennamboole Magogo yabeerako n'obuki? Nolwekyo singa oli akwata ejjambiya n'atema omuzannyi w'essayidi eno omupiira guyimirira. Naye n'oŋŋamba nti gugende mu maaso. Refari sibirabye gugende. Mpira gw'abasajja. Ne ba sports office abazze ne ttiimu eri nabo ne baga tugende mu maaso abaana bange musambe nnyo omupiira. Ng'olina common sense. Mulina common sense mwenna. Era mulowooza nti gye tugenda wajja kuba waki? Walungi. Era mwabayise mu njege eno bwe mutuuka eri bannamwe mubagamba ki? Eiza mulina ssente ze mugenda okubba ez'ekirabo kye babawadde mu buki? Kakati nze ssente ne bwe twazirya gundi baamutemako omukono. Ssente ne bwe twazirya gundi baamugyamu eriiso. Baamukulula ku kola. Yes. Nkufuna bulungi. Okiraba? Nti kuba ttiimu amateeka agamu ebigobererwa n'obuntu kye twandise fair play mu muzannyo gw'omupiira omusambi ne bwafiira ku kisaawe omupiira we gukoma. Tetusobola kweyongerayo olw'ensonga olw'ennyiika eri obulumi n'okukola kutya okulaga fair play omupiira gukoma. Lwaki bannabyabufuzi ba Uganda beeyisanga embuzi ze banywesezza walagi? Lwaki bannayuganda tweyisanga embuzi ze banywesezza walagi? Tetusobola kutegeera n'amakulu ga bintu. N'oŋŋamba nti pulezidenti agenze mu campaign, ba MOP bonna bagenze mu campaign, naye nga bino bigenda mu maaso. Bakuwa ekyokwanukula era kibazze baanukula nti Mwai Museveni ayagala ebintu bino abitutamye, ayagala tubizire tukole tutya, naye tulina okulemerako, tulina okupambana. Lwaki mulemerako? Yono lwaki yayagala obibatamya? Ng'oggyeko obbina ebintu abantu abatabimanyi nti bannabyabufuzi bonna ng'otaddeko pulezidenti ne bamemba ba paalamenti kababa aba opposition bakolera omuntu ogwo bakola mu gavumenti ki? Yes, weguli. Beeyawula lwakuba nti nno tuba tunuulidde ng'ate bagabana kiki? Mugaati. Oguva mu ntuuyo zaffe. Ffe embuto ziri ku migongo twesibyemu ebiwuzi. Tubasakirira babeerewo. Kati ne bajja oli n'akulaga nze ndi wa sayidi eno, nze ndi wa sayidi eno. Ne bwe babeera mu paalamenti amateeka bagayisa omulundi ki? Bafuna omusaala gwe guki? Bafuna entambula yeki? Bafuna allowance yeki? Yemu. Lwaki batukolera ebintu katoole? Nzikanye nawe. Musobola okugenda mu kalulu nga mutegeeredde ddala nti chairman w'electoral commission talina busobozi buhandolinga kalulu. Wabadde oyagala Luyimbazi Nalukola bwe bamusika ku Collins bisooke biyimirire babivembadde wabbali. Yes. Okay. Ng'omupiira bwe gubeera nti oli bwakubibwa endobo naye olw'okuba bonna beebuza amagezi waliwo alowooza nti anze nsinga, waliwo alowooza nze nsobola kino. Kwa Mwami Njuki omusambi bwakubibwa endobo ku kisaawe n'agwa wansi guyimirira eddakiika essaawa n'epoozingibwa n'ajjanjabibwa bw'alaga nti ateredde nga guddamu, bw'alaga nti tasobola ng'afuluma mu kisaawe nga baleeta omulala nga bamaze kukkiriziganya b'ofiisa b'oludda luno n'aluno. Yes. Era nga amateeka agaliwo gakkiriza nti bwe bamukuba endobo okugulu ne kukutuka tusobola okukyusa ki? Omusambi.
Nibwe gaba nga amateeka ekyo tegakikkiriza era tetukitwala maaso. Era n'amutuusizako obwo obuvune aweebwa kaadi oba emmyufu oba n'afuluma sinakindi okumugattako ekibonerezo. Naye n'oŋŋamba nti oli avudde eri nga mu bugenderevu n'akuba Wamala ekikonde, Wamala n'agwa wansi n'akala, ne basitula mayiti ne bagiteeka wali omupiira ne gugenda mu maaso. Waliwo bannabyabufuzi kati bano ne bawangula ekikopo kyabwe ne bajaganya ne bateeka n'omulambo gwabwe ku mmotoka n'ekikopo kyabwe ne bagenda ne bakola ki? Ekyo kiri ekyabadde mu byekawempe bwe nnyinza okukinnyonnyola. Bannabyabufuzi bagamba era aba-opposition nti mu struggle waliwo abalina okufa naye tetulina nti omuntu afudde ate tuwummule buwummuzi tudde mu nnyiika tusigala tugenda tuli mu lutalo. Anti bwe muba mu lutalo tugamba nti mu lutalo amateeka gaba silence. Yes. Kakati bwe mubeera mu lutalo kiba kya busiru okuba nti nno gwe bwe batta banno ng'obakwata ng'obateeka ku gundi naye gwe ng'osigala ogenda muki mu maaso obanga olaajanira ensi tibannange ono bamusse n'ono bamusse n'ono bamusse naye ga ku ludda lw'omulabe tolinaayo gw'olumiza tolinaayo gw'osse. Kati abantu bwe banaagamba nti weekobaanye bajja kuba baki batuufu. Kino okikola lwa kwekobaana. Ate mu wakati wa kalulu wennyini mu kunoonya akalulu Luyimbazi Nalukola yayimiriza ne kampeni ze olunaku lumu ne bagenda boogerezeganya n'akakiiko k'ebyokulonda nga mulimu n'ab'ebyokwerinda ng'alowooza nti bwe banaayogerezeganya embeera enadda mu muteeko. Kyekiri nti omusambi bamukubye endoba. Ensonga yali ku lunaku Nalukola lwe yeewandiisa. Bino ebirala byali byakuguumaaza nti ne Nalukola yali abimanyi nti bano tugenda baguumaaza. Nalukola yajja mu kalulu ng'akitegeera bulungi ng'ali ku Swaddiru azze mu buzannyo gw'okuguumaaza abantu. Yes, ogw'okukola firimu. Ekya firimu tugenda kukijjakaawo. Naye ekikolwa kiri tekikwoleka nti kikyoleka ekikolwa ekirala olw'ensonga yayimiriza kakuyegewe ne bagenda mu kakiiko k'ebyokulonda era ne wabaawo enjogerezeganya nga n'ab'ebyokwenda we bali ne bagamba tekigenda kuddamu era waayitawo ennaku ntono nnyo nga 2-3 nga tewali buzibu baddewo n'olwatuuse ku kulonda kwennyini naye nga baayogerezeganya nti omupiira gwawummulamu. Jase wabaddewo ebintu bingi. Wabaddewo ebintu bingi ng'ate si bipya bikadde. Ebyo ebyaliwo ebyo byolaba bye byaliwo ku kalulu ka 2021. Bwe guli tewali njawulo tewali kyayawukanya. Kati kipya kikyo ngamba ekyabaddemu tekiriiwo. Era mu kalulu ka 2021 ono Byabakama ye yali mu mitambo gyako. Na kino bwe kyakoze eki ojja ki mu bigambo by'abakulu bana ngenda kulondobayo babiri olw'ensonga. Betty Nambooze bakireke ne Muwanga Kivumbi. Oluvannyuma lw'okugamba nti bawangudde akalulu babalangiridde akakiiko k'ebyokulonda baafulumye wabweru wa Tally Center wabweru wa auditorium wabadde ne boogera ebigambo bino okulaga essanyu lyabwe. Bawangudde Mwami Museveni olutalo baluwangudde ne balaga era ne bawa n'essuubi bannayuganda ne mu 2026 kyandibeera bwe kiti. Obuwanguzi bandibanga babusemberedde mu maaso kaawo 2026. Ebigambo ebyo bikwoleka ki? Abakulu abo ababiri specifically Nambooze ne Kivumbi. Osobola okuteeka mu buleeki awo onsomera ebigambo bino.
ekitabo kya Ezekieri Bible Ezekieri essula ya 3 ndako Bible yange eriwo Bible ngambye Ezekieri ojja kuddamu ekibuuzo kyo kiribuuze. Okay. Ezekieri yes essula ya 3 olunyiriri lwa 4 okutuuka ku lw'omwenda. Awo naŋŋamba nti omwana w'omuntu genda otuuke eri ennyumba ya Isirayiri oyogere nabo ebigambo byange kubanga totumiddwa eri eggwanga ery'enjogera gy'otamanyi era ab'olulimi oluzibu wabula eri ennyumba ya Isirayiri. Olw'omukaaga lugamba si eri amawanga amangi ab'enjogera gy'otomanyi era ab'olulimi oluzibu b'otayinza kutegeera bigambo byabwe. Mazima singa nkubatumidde bo bandikuwulidde. Olw'omusanvu naye ennyumba ya Isirayiri tebali kuwulira kubanga tebali mpulira nze kubanga ennyumba yonna eya Isirayiri bakyenki kalubo era ba mutima mukakanyavu. Olw'omunaana laba nkalubizza amaaso go awali amaaso gaabwe n'ekyenyi kyo nkikalubizza awali ekyenyi kyabwe. Olw'omwenda nfudde ekyenyi kyo nga limaasi okukaluba okusinga ejjinja ery'embaalebaale obatyanga so tokeŋŋentererwanga olw'amaaso gaabwe newankubadde nga nnyumba njeemu. Nsomera era Ezekieri 3 olunyiriri olw'16 okukoma ku lw'19. Awo olwatuuka ennaku 7 bwe zaayitawo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti olw'17 omwana w'omuntu nkufudde. Wali amaze okuntuma. Olw'17 omwana w'omuntu nkufudde omukuumi eri ennyumba ya Isirayiri. Kale wulira ekigambo eky'omukamwa kange obawe okulaba okuva gye ndi. Olw'18 bwe ŋŋamba omubi nti tolirema kufa naawe n'otomulabula so toyogera okulabula omubi okuva mu kkubo lye ebbi okuwonya obulamu bwe. Omubi oyo alifiira mu butali butuukirivu bwe naye omusaayi gwe ndiguvunaana mu mukono gwo. Era olw'19 era naye bw'olabula omubi n'atakyuka okuleka obubi bwe newankubadde okuva mu kkubo lye ebbi alifiira mu butali butuukirivu bwe naye ggwe ng'owonyezza emmeeme ye. Wangambye nziremu ekibuzo nga maze okusoma ebigambo bino. Esebo ababaka babiri abava mu Democratic Party Betty Nambooze Bakireke ne Muwanga Kivumbi siini gye baakoze nga boogerako eri bannamawulire oluvannyuma lwa Makabayi yabadde akulira ebyokulonda mu Kawempe oba mu Kampala Central naye Kawempe ye yalangiridde baafumye ne bategeeza bannamawulire ebigambo bye nninza okufunza mu bufunze obw'ekityo nga bagamba nti mu M7 tumuwangudde yadde nga wabaddewo okutiisibwatiisibwa okusiba abantu baffe okukola ebikolwa byonna eby'effujjo ebyekko ebirinyirira eddembe ly'obuntu. Kino kyoleka nti ne mu maasoko akalulu twandibanga tujja kawuuta buva bakulaga balaga essuubi eri bannansi mu kalu gye boolekera 2026 nti Mukama Katonda agambye nti nkutumye eri abantu bano naye sikutumye mu abo aboogera olulimi lw'ototegeera naye aboogerera ddala olulimi lw'okola ki
bw'otegeera. Yes. N'olwekyo Katonda gye yantumye mu Baganda aboogera olulimi lw'enkola ki? Lw'entegeera. Nange lwenjogera lwe bakola ki? Lwe bategeera. Era mwogera Luganda. Era n'aŋŋamba nti agenda kukakanyaza feesi yange ebeere nga alimansi. Alimansi kye ki? Alimansi kya bugagga kya mu ttaka. Naye kiringa akugamba kisinga ndowooza ku mayinja ge gamabo ge tuyita ag'embaale. Kiri kigumuko okusinga ku maki? Obugumu bwakyo strength. Yes. Kakati wansi n'akugamba nti akabi bwe kaliba kajja oba omubi bw'aliba akola obubi bwe naye ng'obutegedde n'otomulabula n'afiira mu bubi obwo omusango gw'okufa kwe ngenda gussa ku ggwe. Ne bw'oli mulabula omusango teguli kubaako, guliba kwoyo omubi gwe wabuulira n'agaana okukola ki? N'olwekyo nze nsaba abantu bategeere Muwanga Kivumbi ne Betty Nambooze bakireke. Nti bammemba ba palamenti bano babaddewo bamanyi ebibaddewo ate basukkako okumanya obubi obwolekedde omwana w'omuntu naddala ow'olulimi lw'enjogera mu kaseera ke tukola ki? Naye olw'okuba nti bakikola mu bugenderevu nti beetaaga okwongera okuŋŋaanyaako entuumu z'emirambo nga bw'olaba obutuuti bw'ebisigala by'abantu obuli mu Luweero. Abantu ndowooza bannabyabufuzi abo kibasanyusa nga balaba abantu bakunkumuka nga munyeera oba ng'endiga ezisalibwa ku lunaku lwa Yidi. Kubanze nga bwe nkugambye mabega nti ye Nambooze tasobola kutegeera nti byabakama teyategeka kalulu. Tasobola kutegeera nti ekyali ekawempe gwali muzannyo. Era tamanyi kiki kiyinza kukolebwa ebyo obutabeerawo. Lwaki oŋŋamba nti mu Buganda mwe muteekwa okubeera ebyobufuzi ebifaanana bwe bityo? Lwaki? Ate nga tebibeerawo, tebitandise ku luno. Bivudde mabega. Myaka giweredde ddala. Basemwogerere ebyo bye baazannya. Ne basemwogerere nabo babeeranga mu palamenti mu bifo ebyo Bannambooze bye bakoze eki? Bibatuddemu. Era omulimu basemwogerere gwe bakola nga Nambooze ne Muwanga gwe baagala okukola olwaleero gwegwo ogw'obuwanga bwe Luweero. Bwe bwamala okugwa Semwogerere n'agenda mu gavumenti n'alya. Kati mu gavumenti mwe yaliiridde ne mutabani we mwe bamuweeredde obwaki obwa jjaaji. Naye ng'abaana b'abantu bazzukulu b'abantu baasigala Luweero. Kinakwabye tukola ebintu ebyokwesiriwaza. Ebituufu tubireka ne tukola ebiki? Oli najja n'akugamba nti tuwangudde Museveni kuki? Nga yakuwa emmere gy'olya, yakujjanjaba. Ngera Museveni bw'aba taliiwo ofa. Kati wamuwangudde naki? Naye ate akyogera ensimbi za muyi wa Musolo si yazimuwa, teri nsimbi za Museveni. Nsimbi za muyi wa Musolo. Mu Uganda? Mu Uganda? Osasula omusolo, nsasula omusolo, era gwe asasula Nambooze. Anti gwe
kyo gwe kye bakukola gwe kwe kukulimba nti kati tulina kye tukoze eki kye tukozeewo era ne bakugamba nti tuse tugenze ku kikomera ky'omusajja okunoonya obululu obukoze eki batutegezza nti nakyo tukikolemu common sense essebu kuba nti singa wamala olina enjuuyo ng'eriko gate omuntu agiyingira atya ajingira wabazi no ajja buzibwa ati n'asindika ekikomera ekyo kyaddeko olujjo bakyadde kyangaala ekyabaddeko gate ng'eriko abakuumi kiteyabaddeko bakuumi munda wabaddeyo ki munda wabaddeyo ab'amagye n'ab'ebyokweri wabadde ab'ebyokweri enju efaanana bw'etyo nga munda mujjudde ab'ebyokwerinda yebeerako geeti etali nzigale nego ge nafunye agogo okitegeeza abantu waliwo omunyago gwabadde guganye wakati w'abo ababadde munda sente zabadde zigabanibwa naye waliwo eyakubidde bano okujja okuyiwa ekintu kiri yeyagudde geeti yes ge mazima gennina yeyabagulidde tekyabadde wamala enseno mugigendeko ki mwaminjuki enseno mugigendeko ki gwe kikye walabi kikyotegeeza mugenda kulinnya ku muliro ate nga omuliro gwe mugenda okulinnyako bannammwe be bagenda okugubatwalamu mu gukole ki ng'era bamanyi nti lwaki muteekwa ogukola ki ogulinnyako okiwulidde ekyo kyokka kyenjagala okukola ki ku nnyumba walabye siini kimu babadde bazannya firimu ki kyewategedde tosobola kuŋŋamba nti olunaku lusobola okukya memba wa paalamenti n'agenda ku nnyumba n'ayingira ekimwawula ati nkugambye ebyokweri naye abadde n'abamukuuma kati abamukuuma bwe bazze bali nga bakuba abantu ab'ebyokwerinda be bakoze eki bamufulumiza ne bamutaasi ne bamufulumya omunnamawulire gwe bakubya ani yamututte okumutwala wa okumugyawo ku nnyumba of course be babakubidde Josonyi ne Davis Davis Tubongoya be bayisa ab'amawulire bo babadde ne security bano nga tebalina namawulire ababaddewo bonna bano be baba tippings off nti waliwo story okye tufunye mujje nga ne bonaakubira munnamawulirewo wamala n'omugamba nti wamala waliwo kino jangu kati kyenkugambye mujja kulinnya ku muki yo siini yaawo yo siini yaawo nina version gye nafunye nga yabadde endala nnyo gwabadde munyago ne bwe guba munyago ne bwe guba muki munyago kakati mu munyago ogwo ab'omunyago be bagenda okujjanjaba oyo omwana gavumenti yetemye Ministry ya Internal Affairs okubeera nga eketanga for bills ez'abantu abo egenda kubeera nga ebasasulira medical bills okubajjanjaba nanti ng'okukwata firimu kukoze eki naye lwaki ogiyita firimu kikikuba ne Mathias Mpuuga yagenda nti badde bakwata documentary naki ekintu ekyo kiwulikika bubi ekyokukwata firimu olinga aga nti bano babadde ekya firimu aminjuki sikitegeera okukwata firimu nga otegeeza firimu yennyini ng'egenda ku ma TV naki
njaga bannayuganda baleme olaba ki waliwo ki firimu kye balaganga no firimu ya masasi ogijjukira kakati tulina firimu y'abakibanda ekyo tekisoboka mwami Njuki ng'ani akwata firimu ludda ki ng'era firimu egenda kuyamba ani egenda kuyamba oyo agikwata anti ani gwe biwafunye kyolaga kyoyogera kiraga nti wadde baza kukwata firimu omanyi neeyazza okukwata anti kyenkubuuza nti Ssennyonyi amanye ekyokukola Ssennyonyi bwanga nti ngenda kulwana lutalo njagala lulwane n'amagezi ninze Ssennyonyi bw'abanga agenda kulaga mwana gwe bakubye kyakola kifaanagana n'omuntu azannya ki Ssennyonyi yakwata firimu yes emugasizaawa what is the end result eyo firimu ejja kutunda eyo efaanana bwetyo ng'ani agigula kati abaazirabanga bazijjangawa ziri firimu ez'abalembo mwami Njuki ziri zaalinga bizannye bino bizannye buzannyi ne amasasi galuna zikolebwa mu kompyuta eno mu Afirika bazizanya live biri bya kompyuta naye no mu Afirika bazizanya ki mwami Njuki olinga alaga nti abakulu bano be batwala abaana mu bintu binene ne babattirayo nga babitegeera na bulungi bo nga banoonyaamu ssente zaabwe yes ekya firimu kinene nnyo mwami Njuki tekisoboka kati kankuwa ekyokulabirako kyogamba bakwataganye na commanding oba naduumira ebyokwerinda yes nga bonna bagenda kufunamu ssente mu firimu gweddayo ku lubereberye tuvudde ku stage yaki y'obugologozi bakwata yani oyo omukyala aliwa yategeka okulonda kakikoka mu NUP Massa wa Lukamba n'abamu abalala be yali nabo bakwata Nyanzi mwami Njuki ogatta otya tukwatibwa kwa chairman Nyanzi Massa wa Lukamba n'abalala abali bakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ku nsonga eno anti eyo enteekateeka yaabwe gyetandikira eya firimu gy'oyogerako eya firimu gye njogerako naye bw'onoobaozeeyo ojja kulaba Nalukoola nga batandika omulikuruutinga ndowooza puroguramu yali ku Pal Radio bajja ku puroguramu gundi yali ajjako nga omugenyi wa puroguramu eyo kati n'Enyanzi yajja n'abeera ku puroguramu eyo kati ku puroguramu eyo Nyanzi kwagambira Nalukoola njagala weegatte ku Nuupu ave mu DP naye ng'akalulu tekannatuuka waneeno nga tebannaba nakulowooza ebyo byonna nga tebannabirowoozaako lindako nga ne by-election tennatuuka kugamba nti era mu mboozi gye banyumya awo balaga nti bamanyiganye Nyanzi ne Nalukoola naye Nalukoola akyali mu DP Sseginya yali tannafa nga akyali mulamu kona emboozi kakati Nyanzi ali ku luutinga ani Nalukoola era Nalukoola bw'ajja mu Nuupu ku kye nali mmanyi seewuunya bino ebirala bye baddamu Katemba ebyo nabyo nabirekera Mukama nga yabikola ki Katemba ali wagwoya oyo simanya tugenda kulonda kati tugenda mujje tulabaani gwe tugenda okuwa kaadi kaadi baali bagiwa okusalawo okubeera nti Nalukoola agenda kujja mu kintu kino baali bakusalawo ddi kyogamba ebyokugira bino ebyokubaganya ebirowoozo
okugenda ku ground byonna byali bya kigumaza. Ebyo byali bya kigumaza. Ne tuddeyo ku firimu lwaki olowooza eno lwaki ogamba nti firimu? Kati Nyanzi omumanyi bulungi. Chairman Nyanzi mukulu wa Robert Kyagulanyi Center. Yes. Ne center mu yakuwadde obujulizi. Amanyi bulungi ani? Na Lukola. Yes. Bali bayimba bonna. Yes. Ono nga yeeyita Rasta Dandi. Oliye Bobby Wine. Oliye Bobby Wine. Barapping bakola batya. Yes. Kakati betuva mu ebyo bye muyite ebyo bya kakiiko ka Nuupu. Enkeera bakugamba Walukamba bamukutte. N'abalala abali ku kakiiko ak'ebyokulonda babawambidde entebe. Ne bajja ne bawamba na Nyanzi. Ndowooza Nyanzi ye bamuwamba lwa ku stage nga bafuutu sodia ya parade eri. Kakati nga mumaliriza ebyo Bawalukamba bwe bagenda okunnyonnyola bakugamba abatukubye batubuuziza lwaki tetwawadde ensereko kaadi. Nti kuba yayogenaga nti muteekateeka mutya akalulu oba okulonda process ne muleeta omuntu ow'amaanyi ate ne wataba mivyu ne wataba ki niffe ne tutasobola infiltratingamu ab'enaale mu kuteekamu baffe nga bibuuzo bye bamubuuza. Babuuza Walukamba. Ate Nyanzi bamubuuza ki? Ye bamukubanya ekigere. Bamugamba nti abavubuka bano obamanyi bafuuti soja. Amannya gaabwe be baani era n'ayogera nti yabawaayo. Ng'oli musanyufu ku by'oyogera. Abavubuka mugenda kulinnya ku muliro. Otiisatiisa. Sibatiisatiisa. Obijjawo ebyoga nti bagenda kulinnya. Sibatiisatiisa mbagamba bagenda kulinnya ku muki. Ebyo Muwanga Kivumbi ne Nambooze bye babagamba. Nambooze bateekateeka. Bajja bazimba mu kalina. Nambooze ne Muwanga Kivumbi bateekateeka bavubuka. Kubatwala mu muliro. Nebo bajja kusigalawo. Kuba enteekateeka zaabwe si za kujjawo Museveni oba mutabani wani wa Museveni naye za kuzanya byaki bya bufuzi. Bannayuganda bwe tutuukidde olwaleero n'akalulu k'e Kawempe North kakyoleka nti essuubi ly'akalulu lyaggwawo dda. Singa Museveni teyali na chairman Nyanzi kweyo parade okiraba we bakwatira Nyanzi we bamutwalira yali badde nga Sheikh Kirevu. Singa Museveni teyali na Nyanzi we bakwatira Nyanzi kwekyo kye muyita parade ekyo yali badde nga Sheikh Kirevu. Gye muyita emizannyo lwaki abantu battibwa? Okitegedde? Mwami Njuki gy'oyita emizannyo gy'oyita firimu lwaki abantu battibwa? Lwaki obulamu bw'abantu? Nkubuuza. Byonna byali mu pulaani kutta abantu. Bw'olaba omwana bantu ki? Abaana abavubuka abafiira ku nguudo n'okukola kutya. Bino eby'e Kawempe? Nga ne ba Bobi Wine Bakyagulanyi bonna babimanyi Banyanzi bonna nga babitegera bulungi. Nkubuuza. Walabako Senfuka? Senfuka aliwa? Gwe baasooka okukwata gwe bawambira ku kooti. Wamulabako? Oluvannyuma oba emabega bifo? Nga bali mu process eyo. Yes. Wamulabako? Okumulaba nti bamukutte wuuno. Bamukwata ne bamutwala e Luzira ne bamujja ne bamuwolereza ne bagezaako okumwekereza. Bwe yali afuluma compound ya kooti. Baddamu ne bani kumuyoola. Bani ab'ebyokwerinda abandi. Boyita abajjaati. Boyita aba drone.
naye omusajja yakwata senfuka bwati ensingo nagiweta bwati namuyingiza emmotoka bwenonga nti Nyanzi bakuleese manya bakubya akagere akagundi Mwami kyenjagala okutegera bangi nnyo abakyogera nti NUP ne NRM bali mizannyo gyabwe mu mizannyo mwalimu okutta abantu mu kuzannya firimu kuno okutta abantu ng'ekigendererwa kisaddaaka kiki kye bagendera mu musaayi gw'abantu ngweyo incidence eyokubiri naye kino tonnakyana anti wuliriza waliwo omusajja ajja n'aweeweeta emmotoka n'aweeweeta emmotoka n'omusajja ajja n'akwata oba ennyondo n'agikuba ku mmotoka reaction ziba zitya reaction y'ono ataddemu force emmotoka ebaako kyekyuka oba ndabirwamu oba ki kyonna okwatika oba okugongoba kakati Museveni buli lwalaba asobola okuteeka obulabe ku mmotoka ye amukwata n'apatayiti n'emugwako naye appetite egyekwasakwasako egyesembereza genda obuuze mu mbere Katonda yaŋŋambye gwe bino ebigambo mbikutumye obigamba abantu abategeera olulimi lw'oyogera singa obadde ogenda bigamba bakyoli baali bikoze eki yatebandi bitegedde baali bitegedde naye si gye nkukoze eki yantumye wano mu buki anti bano boogera olulimi lw'otegeera mu Buganda Museveni n'akulaba ng'okutta ekigenda okuteeka damage ku gavumenti ye akukwata ne appetite n'ekukola ki tasobola kutunuulira Nyanzi ng'azanyira ku mmotoka ye n'avayo ng'akyalina appetite egisemberera tasobola kukwata Walukamba n'avayo ng'akyalina appetite Ssegirinya yavaayo alina appetite nate yali tasemberera mmotoka ya mukulu ani yete alina kye yeetaaza mmotoka ya yalina eyiye yalina eyiye ye Kawempe North n'ekiki Mwami Njuki ekimbuzaabuza mmwe bye mwogere by'okugamba nti bano bali mu plan kuba Ssegirinya abantu bano abategeera bonna baasomako ne bagenda nga basayininga kubeera nga bulamu bw'abantu bufa Ssegirinya azanyira mu ki era ne bannamawulire kambateeke mu grade eyo nti oteekwanga okumanya emizannyo n'okuba bannamawulire nakyo kyali mizannyo mu firimu ate bannamawulire bano si bannamawulire Mwami Njuki obayita baani bano ba entertainer Mwami Njuki kyenjogera ndi serious ba entertainer bamanyi bw'oyogera yes bakulabikira ng'abo ababadde mu field baana babeera mu bya entertainment Mwami Njuki sisobola kukkiriza kwogera bigambo bino olw'ensonga bano bannamawulire ababadde in line of duty babadde ne kamera bambadde press jacket bulungi nnyo ba entertainer babeera mu makirabu mu mabaala mu theatre kati gundi omuyita ki ani Zambali munnamawulire we mumanyi yakugambye atya kuki bwe yadde ku kadaala bigambo bingi byayogedde njagala ojjeyo specifically kyayogedde Desmond Tutu yagamba bw'obeera nga waliwo abanyigirizibwa n'ogamba nze ndi kuki ndi wannampa wengwa oba muki oba ku ludda lwabo abakola ki abanyigiriza n'olwekyo ekifuula munnamawulire okuba nyuto si butaba ku ludda lw'abakola ki lw'abanyigiriza naye munnamawulire oyo agenda ng'azina akadodi
agenda ngazina akaki mami kiva ku Zambali Brasso Mukase yayogedde bitugende kuba ne bano benyini they are not entertainers. These are not entertainers. No. Kino bwe kyamaze okubaawo. Sempala waaki. Robert Sempala wa Uganda Human Rights Journalists Association. Okay, nenga kibiina kirwana. You are kiwanirira bani? HRJ ya. Bannamawulire dembe lya bannamawulire. Waliwo ekibiina kya parliament. Mukiyitaani. Kya USPA. Ekirala ne wujja. Ekirala ki? Ya waliwo ekyaba editor. Bibiina weebiri ebiwe. Ne bannannyini mikutu. Nab. Nawulidde Sempala yalina we yabadde. Naga bagenda kutuula. Bogere ku ejjogo sirya Museveni. Nali njogera nawe ne nkugamba National Dialogue. Ebyo ebintu byonna basempala bazze babirabo okuva mu 96 okutuuka olwaddi. Ba Professor Makerere bazze babirabo okuva mu 96 okutuuka olwaddi. Abantu abakulu mu ggwanga bannaddiini bazze babirabo okuva mu 96 okutuuka olwaddi. Sina mu 96 kuva eri mu 8. Oba kuva eri ku musingi omukyamu Uganda kwe yakola ki? Ba mukadde wange Dr. Gukiina ba gundi wamuwulidde nga awo obujulizi. Byanyima. Wini. Nga kugamba ebintu ebimu Kanye Ihamba yabisimago ngo biteeka muki? Semateeka. Yo kukwana besije nga ateseza bulungi muki? Musi naye bamaliriza bakulaga nti atulina bwe tubwana nani? Ekizibu kyabwe kiri luddawa. Chenjagala omenyewo bannamawulire they are not entertainers. Ababadde baddeire mu waliwo bannamawulire. Abubeka Lubowa yadomkuyiwa ebifaananyi son of Francis. Bano bazze kusaka mawulire not to entertain. Ne bw'obozze kusaka mawulire. Ogasakawa. Of course mu field. Njagala ompeeyo story ya Lubowa. Omulalo ngambye ani? Abubeka Lubowa akuba bifaananyi akolera Daily Morning. Yes. Isano Francis munnamawulire akuba bifaananyi akubira Nation Media wa NBS. Yes. Abalala okwabadde amanya no ganvudde mu mutwe naye babadde aba NTV kwabadde kaba emikutu emirala katugezo wa Top Television Miracle Ibra yalina ne kamera. Kiki kye nkugamba? These are not entertainers. Wuliriza. That's what about entertainment. Kati gwe bw'oba ogenze mu kintu. What were they entertaining? Wuliriza bw'oba ogenze mu kintu ekifaanana bwe kityo oba ogenze kukola ki? Kusaka mawulire. Nga otegedde Electoral Commission terina makulu. But it's not my role okugamba nti okuba terina makulu. It's not my duty kuzinga mikono nzireeri. Ekyaba reportinga ki? Kutendeke byebira bye basaka. Ebiki? Bagenda kati. Namboza ayogedde. Oba oyina kukola ki kuva ogende wewe. Ngo reportinga bya Namboze. Anabitusadde obubaka onabutegeera otya gwe onabutegeera otya gy'otaabadde wandibutegedde otya singa alipoota teyabaddewo olwayo biki bye nsaategedde ngamba singa tewabadde munnamawulire lino teyabaddewo wandibadde katugeze otudde wano wandibitegedde kubyanjogeddeko labyemu ekyabannamawulire kubyange byenjogeddeko labyemu ekyabannamawulire abo mwami Njuki byewabadde ogoberera gye wabadde ku masinawa bani abaabikutuusizzaako correspondent bank era nago gaba mawulire it's news naye bye bampadde byebimwe byammwe emmamba ezabadde ab'ebyokwerinda okudeployingibwa n'obiteeka ku mikutu gy'amawulire ne ku social media yonna you can't tell ekigambo ekyo kinene kyoga nti bannamawulire they are entertainers. Nalikugambye anti wuliriza nalikugambye mu bakorespondenti bange bakubyeko babiri nga munnamawulire omanyi kyoteekwa okukola kitegeeza nti bw'oba munnamawulire ogenda mu firing range kuba oli munnamawulire. Lindako mwami Njuki olunaku lw'okulonda ebintu byatandise bulungi kuva saa 12 kulonda mu lunaku lw'okukwata firimu. Ekya firimu walemereddwa okusubstantiating okukakasa tusooke tukkiriziganye lyabawuliriza mwami Njuki wabaddewo okulonda mu Kawempe. Nakugambye ddala lwabadde lutalo nenkubuzeewo ekigambo ettemulo ekifo we batemulira abantu bajja ekiri tewanzizeemu sikanya nakugamba nti kwabadde kulonda kati tekwabadde kulonda. Yes. Babadde bakavalinga lutalo bagenze baba kavalinga ki
nga bagenze ebikolwa ebyabaddeyo n'ebyogero babadde bakavalinga ki ebyabadde mu field nga ba editor ba deployinza abantu nga bagenze ku lutalo kye bagenzeeyo bo bategeezeddwa akacooka ebyokulonda nti bano bagenda mu kalulu ab'ebyokwenda ne bafuula olutalo Mwami Njuki ekigalo kyenjagala omenyeyo kyaba entertainers abaana bwe tebasobola kubwa miggo Mwami Njuki kati nze buuliriza bazzukulu bo batabani tebasobola kubwa miggo noga nti they were entertaining nze bw'onendetera recording ya munnamawulire yenna nga ngamba nti twabadde tugenda kukavalinga lutalo olwabadde Kawempe ekyo kyange nga wamala nti ku bye nnalabye ne byenzize ntegeezebwa ne byenzize ndamu bululu oli bwakugamba buliriza bwakugamba nagenze kukavalinga kulonda kwe Kawempe nga buvunaanyizibwa bwa munnamawulire okugenda n'ayita byabakama n'amubuuza kino kiki byaliwo baababuuza Mwami Njuki ekitegeeza togoberera balina stakeholders engagement ku ntandikwa ey'akalulu bannamawulire yes saagala bagundi mubayise bakandidate nkugamba bannamawulire olunaku olwaddirira ng'akalulu ka lunaku lwanca twali kakiiko k'ebyokulonda mu press conference yes era bannamawulire aba station ezitali zimu ne babuuza omulamuzi Mujenyi Byabakama ebibuuzo ebisinga ebyali ebingi byali bya bannamawulire ekyo kiki kubera n'omwana akolera the alternative eri wano emuyenga ndowooza yabuuza Byabakama nambuuza you're not in charge okakasa otya bannansi mu bululu obadde bonna you've not been in charge otukakasa otya nti kano ogenda kubeera in charge ab'ebyokwenda be tuzze tulaba ababuuzawo bakandidate bomaze okuwandiisa Byabakama naga nti I'm not responsible for the security agencies nze ndimu byakulonda ng'enkeera bagenda kuba kalulu engagement yaliwo bannamawulire ne babuuza ebibuuzo tujja ndowooza kwongera tugaziwe Electoral Commission terina mateeka kwetambulira Electoral Commissions Act weeri ya 2005 eno gye babadde bagoya the Parliamentary Elections Act eya 2005 mateeka mangi nnyo Local Government Electoral Commission tevunaanyizibwa ku bakandidate ebavunaanyizibwako butere kati singa bafuna obuzibu teba responsible Byabakama kubiddamu yakugambye tebaba responsible bo kati gwe munnamawulire n'ogenda mu kintu ekifaanana bwe kiti kyakugambye sikirinaako buvunaanyizibwa Mwami Njuki kankutegeeza obuvunaanyizibwa bw'abannamawulire obuvunaanyizibwa bwabwe it is to inform okutegeeza abantu gye batali it is to guide oba okuluŋŋamya okusomesa oba educative oba okubeera okuyigiriza abantu n'ekirala ekyokusanyusa kuba mu field zonna eriyo bannamawulire abakola ku TV nga byamasanyu eriyo abakola ebyobufuzi eriyo abasaka ag'amafuta eriyo abasaka ebyokwerinda ebyobulamu bano abagenze fokasinge ku kino ekyabaddewo babadde basaka gaaki ebintu byabadde bisatu they had to inform abataabaddeyo they had to educate and guide abantu abataabaddeyo era ekyabatute ku reportinga mawulire ag'ekika kyonna agataliko kugamba nti kino editor bwakusindikayo genda kugoberera Nalukoola okutandikira ddala ng'ava awaka akuba asuula akakonge okutuusa gw'ojja kugoberera Nalukoola ng'ogenda kugoberera Nambi ogenda kugoberera Kalifaaganaga Nalukoola anti kyenkubuuza Nalukoola bw'aba n'eddiiru ze okkirizibwa ozimbuulira bw'obeera oyina bwino bw'oba tomulina tosamwasamwa na bigambo munnamawulire bw'oba ne evidence buvunaanyizibwa bwe okumunoonyereza investigative role okuverifyinga oba ddala kituufu buno bulimba oba mazima n'obireetera abantu bwe ngamanya n'ekitegeera nti ono ali mu ddiiru ze nga nina bwino andi kati ffe kye tukugamba naddala nze nga nze
nti njawula wafuula ogutu ku bano abanobe bannamwe bano njawula Robert Serumaga ku bano baki ani omulala lwaki bayita entertainers kansoke nkubuuzi lwaki bayita abasanyusa abagenza osaka amawulire ag'ebyobufuzi lwaki bayita entertainers anti bamanya amazima gwani akugambye nti bamanya amazima banamawulire bamanya amazima okitegeera ddi nti bagamanyi anti ogenda okuva ku kitebe kyammwe nga ebyokukola ebisinga babikoze eki baku briefings yes kakati bwe naawe bw'otuuka n'osanga ekinyumo ebyabadde kawampi waliwo ekinyumo ekyabaddewo kinyumo kyabaddewa bingi ebyo byonna ebyokwefuula nti tukubalaale nti tukubalaale yes ebyokuwamba abaana binyumo yes mwami Njuki bulijjo simanyi nti tolinaamu wadde n'ak'obuntu akalumirirwa anti nze omuntu bw'akola ekintu emirundi egiwera 3 ntuuka ekiseera ekimugjamu obuki kuba teba tekyali nsobi yes noŋŋamba nti kino tuteekwa okukikola kyenkugambye nti ebitongole byonna ebyabannamawulire bimanyi tasiki gye biteekwa okuteeka ku bantu b'eggwanga lino okukyusa ebyobufuzi byaki bya Uganda era kye bazze bakola sigumu tebannakikola bawafula ogutu bw'obadde oyogerako bantu Bakalundi Serumaga obadde oyogerako baki ba Drake Sekebo obadde oyogerako baki sinayogera ku Drake Sekeba banamwe bobadde oyogerako baki kuba nabo obogeddeko lwa enjawulo gye baateekawo yes ebintu byaki naye nenkugamba mwaba omulembe kuno muvudde kuba nti nno muli bannamawulire ne mbabaani ba entertainer. What was Abubakar Lubawa entertaining? What was he entertaining? Yabadde achamusani yadde achamusani anti kati kankugereze okumukuba batuni omuteka mu drone bamusonde bamukuba solido bamukole batya babadde ba onotamalo wa NTV babadde ba entertaining ani anti omaze okulaba kiki kye boogerako era akugambye ekyo sikirinaako buki buvunaanyizibwa lwaki osigala olipotinga nti tuli mu kalulu k'ekawempe Mwami Njuki kyetugoberera amateeka agaliwo n'okuviira ddala ku ntandikwa etteeka eririwo likulaga nti bw'omubaka wa paalamenti omukulembeze yenna mu kitundu kibwafa ng'ebadde esigaddeyo ebbanga erikugambibwa ssemateeka kati Sagene we yafiira nga ebbanga likyaliyo ery'okubeera nga ekisanja tekinnaggwako singa yafiira katugeze mu Desemba ng'akalulu ka mwezi oguddako by-election teyandibadde ne bwe gyandibadde emyezi 3 by-election eyo teyandibaddewo oba kale 2 kasabira nga ebbanga eriddako tugenda mu kalulu ne waneeno omuntu munamale yenna ategeera wabadde walina okubeerawo by-election eyo yabadde by-election ndi ku mateeka oba kintu kirala ndi ku mateeka munamale yenna ategeera yabadde ajja nga yakimanyi tugenda mu by-election bwe yatuuse nga si by-election yakyogeddeko nti eno si by-election si buvunaanyizibwa bwe okukyogera abantu betuweereza gwe osobola okwetegerera mwami kino nomanya nti eno si by-election kuba gwe otegeera olugero n'ekifaananyi akakyoko ebyokulwa nako kasigadde kagamba nti kalulu anti kati bw'onoosigala nga naawe oyagala kutambulira mu ebyo byakuguumaaza kati kyogaba bannamawulire babiveeko batuule wabbali bazinga emikono bakole ekituufu bino byabadde bakola ekawempe byabadde bikyamu byonna bye baakoze yes abantu bandibitegedde batya bandibitegedde batya nti wabaddeyo okutulugunya abantu waliwo n'ebyetetaagisa kugendamu waliwo n'ebyetetaagisa kugendamu kati ng'oyo mwana wa Is It When TV aliwa gwe baakubye olubuto
awo nzikanya naawe end result ye kugamba nti tetubigenda mu nga tumanyi lwakuba enjawulo oba ekireetawo okusoberwa nti mujja mu kalulu kano ekiyitibwa akalulu nga tebabalaze nti tugenda kuba tutemula tugenda kuba tukola tutya olw'ensonga bwe baatuula electoral commission ne bacandidates bagamba tebigenda kuddamu era enkeera tewaliwo obuzibu n'obwo ku njuyi zonna kyogamba from day one baleme kukavalinga kalulu batuule basobola okukavalinga naye nalaba abaana nga bakavalinga iziti Nsereko Moses jasinga nabo bali mu katemba bwa usimanya bwaga ngenda bawa emitwalo 5 bwena kwate bivapula nadduka bakamba ngolaba omwana amutaddeko atensoni ye ngati of course bana mawulire nabo nga basudde obuvunanyizibwa bwabwe wakati njagala otunule nga omusajja ateekateeka okutemula abantu byabakama ne banne ne bakuleetedde Nsereko akumalira ebiseera nawe okwata eryanda lyo ku kamera omumalirako obudde tumanya tuteeka okuwa balance information Nsereko naye abaddewo gundi naye abaddewo Kasacca liyale nga lwaki toba covering they have a right naye ng'omanyidde nti Kasacca n'Ensereko baze mu katemba munnamawulire esigwa asalirawo abantu be balina okwesayo naga era beesalire ne baga si Nsereko Moses ono abamu gwe bayita munnakatemba baga nedda si Nsereko Moses munnamawulire si yasalirawo abantu you have to make uninformed decision naye babulamu ejetya informed decision ejetya munnamawulire singa tako exposing Nsereko Moses singa debate zo tezibeera ku mikutu gy'amawulire kati mwami Njuki emikutu gyamu ene gireeta debate NBS UBC n'emikutu emirala okuba abantu bano okubabuuza ebibuuzo n'okukola kutya bakandide abalonzi bano tebanditegedde kugamba nti Nsereko ono munnakatemba ono gonde ono atulimba bawuliriza nze nkugamba amawulire gakola uliriza nze nkugamba naddala nga tuli ku bannamawulire Nsereko Nalukoola teyali mmata mu nsonga z'ekawempe sikutegedde bulungi Nsereko Nalukoola tebaali kikulu mu nsonga zaawa ogamba bakandidate bonna nga omaze okulaba nti olunaku olusooka tumuyite komando akutte Nalukoola n'amusika ku boda n'amukubawa nge awo Nalukoola yali asobola okufiirawo n'osigala nga chairman w'electoral commission omulese ebweru n'otegeka debate gwa BBS oba owabukedde n'ondaga nti nno kino kikulu nnyo okutegeka debate ebuuza emirambo ebigenda mu maaso mwami Njuki bw'olemerera olwaleero okufuna ekyokulya oba okufuna ekintu kyoyagala enkya okivaako obuvi n'okireka mu ngeri ki bw'olemererwa bw'ofuluma ewuwe ewaka ng'obadde n'ekirooto kyolina otutuukiriza olunaku olwaleero bw'otakifuna oba bw'osanga okusoomoozebwa ovaako bive sinnategeera kibuuzo kyo ovudde ewakaawo ekiruubirirwa kyo kyakufuna nsimbi ezinaakola ebintu bye weetaaga bw'otazifuna mu lunaku olwaleero enkeera tojja oba bw'osanga ebisoomooza ku kkubo ebikulemesa ofuna ensimbi ezo oddayo buzibu waka n'obivaako nga nsanze ebinsoomooza naye nga wazze n'ekiruubirirwa wavudde waka olina ekiruubirirwa njagala nsimbi emitwalo 5 olwaleero n'osanga ku kkubo oba mu lunaku ebikusoomooza ebikulemesa ensimbi ezo obivaako bivi n'ogamba nti owaayi sizifunye kanzeko ebisoomooza binnemeseza kambireke nsobola okikola n'obivaako buvi atakuumira mpeera abatukumi
enkya.